Bobi Wine olwaleero avudde Kampala agenda kuba campaign e Fort Portal ne Kabarole nga district naye era emikisa gye nga bwe gibeera poliisi ne banywanyi bange bafande ne babikola mwebale nnyo. Bobi Wine olwaleero genda ku mawulire gali international CNN, BBC, Al Jazeera, emikutu gy'amawulire gy'ensi yonna giri ku Bobi Wine Uganda. Ne lwabaana bamuyambe kutuuka ku ekyo oba mugaana oba okola ki oba omukolera okitege kubanga Bobi Wine nejandibadde tatuuse kasita omuziiza kamera zikyuka nizigenda ku ye amawulire gonna ag'ensi yonna nigabeera ku ye kubanga kati President Museveni yabadde fu change jo kyegeegwa Kamwenge kati olede BBC president wango mulungi General Yoweri Kaguta Museveni kubanga since from Muguru kuva ku Saturday inakawa now kati but timuwuliriza tibwagala kumanya nzongwa yena ale mu kinduma lwaki kubanga akasasamaro ke muteekako ku Bobi Wine kabika president wango mulungi Yoweri Kaguta Museveni kati nzo watu bonga nawe sifunamu kubanga tosobola kungamba ngo musajja avudde ne Kampala sawa 9 gw'ekiro nizigenda kutuuka sawa 12 tuuka 40 wantu wevugire sawa 3 now mutwongera kaba NRM oba mututoorako automatically muli mukututoorako buwagizi bwaffe osege kubanga why nope singa ngu ne nandara mafabi bwebityo nandigambye kiri jeno ne munyagwa mugisha nawo anali mukaruru kati kubanga teka ko TV zonna radio TV zitwetorode mu mawanga gatwetorode analiko yeka Robert Kyagulanyi chi nebuuza kiche kiri mabega g'ekintu kino anage tubonga nawe checho sevo mwe manywanyi bange bafande wachana na Bobi Wine muwachane na ye yafanye kampeni tulindenga 15 turone muzeyi kikofira si checho naye kale mwebale nnyo mulaba bino Simon byabakama byakola okusazaamu bakandidenti ba NUP nze ku side yange tekindya tekiina nakye kinnuma n'akamu mumanyi lwaki kubanze ekifo ky'obwa MP simanyi meya simanyi kansala tekiina kigenda kukyusa ku bulamu bwange ng'Omunnayuganda ng'entebe eya waggulu tetugikozeeko nze fokasi yange yonna eri ku ntebe ya waggulu ebisigadde bisobola okutereera singa entebe
ey'obwa pulezidenti edda mu mikono emituufu. Kyova olaba nze nkugambye nti nze bino tebindya. Kati mmwe abali eyo abawulira nti nno munyiize nnyo olw'okuba Walukagga bamusazizzaamu ne bakwata owaabwe yakoma mu P5 ye ne bamukola ki ne bagamba nti akolifayinga era ne bamunominatinga ku kifo ky'obwa MP n'osigala ng'okyanyiize, kitegeeza nti gwe toli mu ssuubi lya ntebe ennene. Toli mu ssuubi lya ntebe ennene. Ize mbabulirako amazima, teriiyo kifo kyonna kiyinza kukyusa bulamu bwange oba kutereeza mbeera yange okuleka entebe ennene eya waggulu ey'obwa pulezidenti. Kati nze kinsanyusa nnyo kuba kati nkimanyi abantu b'omu Busiro East obusungu bwe mugenda okugenda nabo mu kaluuko ka protest vote mugenda mu banja ntebe ennene, teri kirala. Era Walukagga ye babeera nga tebamuleetedde nga tajjidde ku ballot paper, muba mugendera ku ntebe ennene nga gye mugenda ofokasingako, mugenda kawani, mugenda kawa Segona oba mugenda kawa NRM. Kitegeeza fokasi yammwe egenda kubeera ku ntebe ennene. Ate nze ekyo kyekinkolera ng'Omunnayuganda nga ayagala enkyukakyuka mu nsi yange, ekinkolera ntebe ennene. Era nze ne bukya ku makya ne bagamba nti no naye mulala bamuggyeko, munnaye tuli wano ne gundi bamuggyeko. Tekirina we kigenda kunnumira kubanza awo mba mmanyi nti obusungu batukyajinga buli kaseera okugenda mu protest vote nga tumanyi nti tugenderedde entebe egi emu nnene. Bino ebisigadde byonna bisobola okwekola. Bano b'Olukagga bonna basobola okufuna justice, basobola okufuna obwenkanya nti olaba omuntu eyakoma mu P5 ye bamunominatinze kuba MP ate nga they are many aba NRM nga they don't have qualifications nga tebalina na certificate za senior 4 naye nga they are members of parliament mu eyo government ya Museveni mwe bali bangi mubamanyi. Abantu abasinga okubeera ne qualifications entuufu beba opposition teri balala. Ne bana aba NRM basobola okugenda ne babeefojingira buli kimu bakiina system yaabwe. Lwaki baba tebafuna kye baagala? Kati gwe Omunnayuganda olina kukimanya nti no tewakyali kikola mu Uganda. Ndowooza kati mukitegedde. Nze nabagamba nti singa Museveni adda ku ntebe y'eggwanga Uganda temulaba nti nno ne bani ba Joel Ssenyonyi buli kimu kiryoke, ba David Lewis Rubongo ya buli kimu qualifications ziryoke, nkukakasa basobola batwala mu by elections ne babajjamu. Ekyo nze nakibagamba we mulabanga nga Museveni azze ku ntebe y'eggwanga Uganda temu celebrating nga nti NUP muyingiza simanyi abakulembeze enkaaga simanyi 7 temu celebrating ebyo by'ekisiru kuba mu expecting by election after by elections bajja kubajjayo mwenna nga bakozesa kakodo ka by election kuba temulina kye mugenda kukola. So kati focus mugiteeke ku ntebe ennene muleme okwesiruwaza. Focus tugiteeke ku ntebe ennene. Tugenda mukana kaluka protest vote nga tukagenda mu lwa ntebe nnene. Teri kirala. Entebe nnene ekamala byonna, entebe nnene yetaddemu ene embeera. Okiwulira? Tugenda kusiga liri eddene erisalawo y'entebe y'obwa pulezidenti. Bino ebisigadde byekola byokka. Nawe kenyini andaba oba mpuliriza okimanyi nti byekola byokka. Kati kasubire ekyokukola mu kimanyi. Era nze mbabulirako wano ne bukeera ku makya ne bagamba nti ne gundi bamuggyeko. Nti byabaka masazizzaamu ono gundi. Wallahi biraitallahi nze mb'omu kubasanyuka kuba Munnayuganda yessaawa obwongo obuteeke ku ntebe ennene. Yessaawa obwongo obuteeke ku ntebe ya Museveni. Yessaawa omanye nti nno ebintu byonna byonna ottereera tuyina kukyusa ntebe ennene, tuyina kuggyako Museveni. Awatali kuggyako Museveni tubanga abayiwa kugamba kiba kitegeeza ki okwoza n'oyanika mu ttaka bwe kigenda okubeera. Tujja kubanga aboozeza ne twanika mu ttaka singa tetujjako Museveni. Ne be mutaddeyo nze mbagambye ne be mutaddeyo bajja kubajjayo. By elections zijja kubajjayo. Era nze nja kuba omu mu basaale mu kugezaako okugamba gavumenti ya Museveni tutwale mu by elections singa Museveni atuddamu n'atula ku ntebe y'eggwanga Uganda. Ffenna at least tubifiirwe bitulume tumanye nti tulina kwekwata wamu ne tulwana ne tufuna entebe eya waggulu. Otherwise tugenda mu kaluka kwekalakaasa
tugenda mu protest vote naye protest vote eno yabwa presidential election presidential seat yetuwa buli kimu gwe Munnayuganda njagala okimanye yegenda okyusa buli kimu otherwise mumukabe nti mundi bamugjeeyo